Eddie Mutwe essaawa yonna bakwetaaga, Eddie Mutwe bamwetaaga. Eddie Mutwe bw'akwatibwa essaawa yonna mu mbeera yonna bw'akwatibwa agenda kusibibwa kalangala. Baagala okuggyawo security ya president yonna baagala gimalawo. Mbogo wegendereze, Mbogo bakunoonya, Eddie Mutwe bakunoonya, mwenna kubasibira mu bifo bya njawulo. Ina ssaako ya security ya president bagyetaaga. Babadde bakisuubira nti saa yonna ajja kukwatibwa kubanga ne mu kkooti eri babadde bamusoma naye era ng'omuntu abadde amanyi nti talina musango kyeva olaba abadde talina yadde nti oba yeekukuma oba akole ki ng'alinze nti ekinajja kijje. So bw'atyo olunaku lwabadde olw'eggulo bw'atyo ne baba nga bamubuzaawo. So bibyo ebitambula kankutwala mpola tuwulire aba breakings amawulire gano. Breaking news. Waliwo amawulire ge nakafuna wano agalaga nti comrade waffe Eddie Mutwe bamuwambye, awambiddwa. Waliwo ne bakomrade abalala bempuliddeko nabo abawambiddwa. Museveni nga bwe twabagamba ali mu panic. Ali mu panic. Free Eddie Mutwe commander, free bakomrade bonna. Museveni balowooza nti bw'anaabawamba kijja kumutaasa. Tugenda mu kibayita protestive vote. Museveni twagala ggwanga lyaffe byonna byokola bikole. Owulidde nti waliwo n'abalala abawambiddwa era nga wenkugambye bazze nga bawamba bangi era nga woolabye mu katambi akasoose mukulu akugambye nti epulaani eri yakubanga president bamuleka bwereere. Munywanyi soko olinde mukatini mu byokola owulire gano agatiisa agakagwawo. Eddie Mutwe omu ku basajja enjasa bikku, abasajja emmwaŋŋuli ddala abakulembera security detail ya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu abuziddwawo we twogerera bino, awambiddwa abantu abatannategeerekeka. Tetunnamanya wagye bamutwala na wagye ayinza okubanga atwaliddwa. Era kibiddala katusuubire nti munnange bajja kukola buli kimu ekisoboka bategeere gy'ali n'okuba nga bagoberera ensonga zino. Ate munnange waliwo ensonga ezigenda mu maaso eziri mu ddiiro ez'omukulu Sendi okuba nga yavuddeyo n'ayogerera oluyimba lwa pulezidenti omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yapateninga oba lwe ya collaboratinga ne Nubian Lee ne King Saha. Naye bamusabudde nga mpulira abantu abamu boogera bitakwatagana ng'empale za Museveni nga boogera ku luyimba lw'enkyukakyuka President King Saha Nubian Lee lwe bayimbye nga boogera ku nsonga z'eggwanga eziruma abantu okwetoola eggwanga lyonna nga mpulira baga nti lwanyumye. Naye nze mbuuza akugamba nti lwanyumye ye ategeera lunaku ki? Oluyimba ddo yategedde amakulu gaalwo kubanga tonnayogera nti oluyimba telwanyumye. Sooka mubuuze amakulu g'oluyimba walutegedde? Mubuuze amakulu g'oluyimba wagategedde? Music alimu ebika bingi. Waliwo ow'ekidandali, waliwo owa kyaki, waliwo music gwe bakuba mu kuziika n'ebika ebirala ne music ow'enkyukakyuka. Kati oluyimba papasire lwafulumye nga lwankyukakyuka. Kati oli waga nti lwanyumye, mubuuze gwadde osuubira oluyimba kunyuma nga lunyuma lwa bbaala oba lwaki? Oluyimba lwafulumye papasire lwankyukakyuka. Kati mubuuza gati lwafulumye terwanyumye ye wankyukakyuka oba si wankyukakyuka? Era bwe luba terwanyumye ye ng'olulwe lwe yayimba lwe lwanyuma ddi era yali ayimbye ku ki? Omanyi tugamba nti amagezi gaba ga mutwe so si mugejjo. Ebiseera ebisinga abantu basinga obungi bw'aba tannayogera tomanya nti tategeera, wabula bw'ayogera lw'otegeera nti omuntu ono wo ng'alina butono. Tuli mu nsi erimu emiranga gye bamma okwogera ku TV ku radio naye nga mulimu abo abalya mu ngalo z'abadikiteeta oba engalo za dikiteeta Museveni ng'omulimu gwabwe gwa kunyigiriza buli kintu kyonna ekiyinza okuggula amaaso abantu. Kati bwe bubinja obwo. Era njagala mumbuuliza abaami abo bo baali bafuddeyo ddi okwogera ku nsonga eziruma abantu. Era ye agamba talutegeera nti era terwanyumye ye nga bwe yali ategedde ddi, ye ng'omuntu yali ategedde ddi omutwegero gwamuweerezaako okutegeera nti abantu banyigirizibwa. Kye kibuuzo ekisooka.
Ekibuuzo ekyokubiri, njagala mumbuliza abantu abo bannayuganda abanyigirizibwa obudde obw'okwogera ensonga ezizimba balina butono nnyo okusinga obudde obwogera ku nsonga eziruma eggwanga. Saagala nnyo mbawe makulu olw'ensonga nti bo ewatali bantu bannabyo bakoze tebalina mulimu, era abantu abo tubayita babeera mu comment section. Lwaki tebasobola kujja ne bakola kintu nga bakijja emitwe gyabwe okusinziira ku kiri mu ggwanga? Ebikoleddwa mu community bo bibakomentingako. Kitegeeza abo ba commentators, they are just commenting ku bintu abantu bakoze. Olunaku lwe balijja batandika okwogera ensonga nga zaabwe bazikuliyeeti, nsobola okwogera ku nsonga z'eggwanga oba ebintu ebiruma abantu, then awo tujja bbawa makulu. Naye kati ssaawa zino ababeera mu comment section, that's why you call it comment section. Bakomentinga ku kintu ekyapeninze so si bo kye bakuliyeetinze. Kati gwe omusajja abasajja bayimbye oluyiba lw'enkyukakyuka nga boogera ku bintu ebiruma abantu n'ogamba terwanyumye. Ennyimba nnyingi nnyo z'osobola okuwuliriza ezirina ebinnonoge by'enjawulo. Oluyimba lwafulumye nga lwa revolution, lwa byabufuzi kutegeeza abantu so si lwa bbaala, kubanga ffenna tetuli batamiivu, ffenna tetusula mu bbaala. Ate abamu mulya mu gavumenti mu ngalo, kitegeeza nti abatagirya mu ngalo tebaayogere. Ompulira bulungi nnyo. Kati omuntu yenna nga ye akomentinga ku kintu ekiguddewo nga takulyetinze kike, kitegeeza oyo abeera wa comment section, ne level of understanding ya comment section. Kati tosobola mugerageranya na creator. Creator ye muntu asobola okuwandika ekintu oba n'akiteekawo abantu ne bakidebatinga. Tosobola kuddira abantu ba creator ate obagerageranye ne ba commentator oba comments abali mu comment section. Kati abaami omulimu gwabwe gwa commentinga ku buli kintu ekiguddewo naye nga si babadde involved mu kintu ekyo, tembawa budde kubanga tawamanyiira. Mukitegedde bulungi? So saagala mbawe budde, just mbagambe badde bawuliriza oluyimba bategere lugwa mu category ki. Si lwa bbaala, si lwa kereziya, si lwa kuziika. Oluyimba lwa nkyukakyuka lwogera ku nsonga eziruma abantu. Bo bayimba ezaabwe eziwaana gavumenti yaabwe n'omukulembeze waabwe Yoseriti Bahabu lwanyigiriza abantu. Olwaffe lwa nkyukakyuka n'ebigibadde bya nkyukakyuka. Si lwa laavu, si lwa kuwomesa mwenge, si lwa kuziika. Lwogera ku nsonga eziruma abantu. Kano olw'ensonga muŋŋambira abantu abo bonna nti oluyimba lwabadde lwa revolution oba lwa nkyukakyuka, si lwa bbaala, kubanga ffe ensonga z'ebbaala twazirekera batamiivu. Ensonga z'okwegadanga twazirekera bakafulu mu kwegadanga. Ffe tuli ku nsonga za ggwanga, kubanga ensonga zetwogerako bw'atamira n'alwala bajja mutwale ekiruddu oba ensambya oba emulago okumuggyamu omwenge gwanywedde, naye bwe watewali ddagala bagenda mumuggyamu batya omwenge. Ensonga zebogerako ez'okwegadanga bw'anaafuna ebiwuka kye tuyita siimu oba enziku n'endwadde eziriretedde ku bulwadde bw'okwegatta, kijja mwetaagisa okugenda mu ddwaliro bamutwale bamujjanjabe. Naye singa anaagenda mu ddwaliro nga teri ddagala agenda kufuniramu wa. Kati mbagamba abantu amu baveeko, amagezi gabaga mutwe so si mugejjo. Abantu amu endowooza yaabwe efaanagana n'entunula yaabwe. Omuntu yenna nga tasindika message ya nkyukakyuka kitegeeza tomumalirako obudde. Naye njagala mumambuliza ekibuuzo kimu, gamba ku lugo oluyimba agategedde. Era bwe tebagategedde bo nga bo ki kye balinawo kye baali batadde mu community nga kyabo okugjako commenting abantu kye bakoze. Yenjawulo eriwo. Kati saagala mbawe budde era mbaŋŋambire nti buli muntu amanye waagwa era buli muntu amanyi kyayagala kyatayagala. Mmemme katale kyesiima kyegula. Ffe abanyigiriza babagala enkyukakyuka oluyimba obubaka bwatuuse bulungi nnyo. Abatamiivu mulinde ez'abatamiivu, abaagala ez'enzikiriza mulinde ez'enzikiriza, abaagala ez'ebbaala mulinde ez'ebbaala. Kati muleke abantu bawulirize message mu musigale gye muli, tujja basangayo. Otherwise omuntu yenna nga tasobola kufumba kintu kiteeka ku mutimbagano oba kiteeka wantu tomumalirako obudde, kubanga oyo entegeera ye efaanagana n'entunula ye. Weewalanga nnyo omuntu ava gy'avudde n'atandika okusiga ettome ku kintu ky'atayinaako mutwe n'amagulu. Ekyo kye bayita effutwa, obutaagaliza, enkwezenge n'obukyayi. Naye ng'omubuuza ofa ki n'omuntu atayogedde ku mulimu gwo oba atayogedde ku mukazi wo oba atazze mu kintu ky'okola.
mufune amagezi mutegera abantu betudiringa nabo nti entegera yaabwe enfunda nnyo twagala kujjako Museveni era tukubiriza abantu genda kulonda tufune Uganda empya eneeyamba abantu okufuna emirimu n'okuba nti abantu beeyagalira mu nsi yaabwe nga n'amateeka gakola abasinga obungi kibatawaanya omululu balina mungi nnyo tebaagala kukola bw'okwata kagurupu ako nga bwe kali tekuli muntu alina specific occupation oba job bonna ba jobless seekers kati baafuna YouTube channel ba social media platform ne babeera self-employed naye nga bali paid by the government okudistributinga information eva mu public eyandibadde yamba abantu naye nga tukimanyi bulungi nnyo the moment you go against the will of people you will face it love so mutegeera abantu omulimu gwabwe nti bo baliwo okudifusing oba to distort information erina okugula abantu amaaso ng'abalaga nti bo balina kubeera ku information gye balina okwagala abantu bawulire so omuntu mugambe oluyimba lwabadde lwankyukakyuka si lwa bbaala kubanga tebaalukubye nti bantu bagenda kunyumirwa baalukubye nga bategeeza bantu obulabe obuli mu fugabbi ne obubbi bw'ensimbi obuli mu ggwanga n'okutibwa n'okuwamba kw'abantu n'obukyayi buli mu ggwanga that is tebisigadde temma makulu just mugambe akomentinga guluyimba wategedde amakulu gaalwo era bwe tokukwatako wakitoluleka as simple as that mukaba nkubira takomera mpeera tusinkane Mengo. Yes, byebyo ye musajja mukulu Fred Kajube Rumbuye ate era nga ne mwana mulenzi penge talina bigambo biwoomu eri omukulu Sendi. Sendi ebizibu olina bingi. Mukazi we asiba eri mu nnimiro. Asiba mu nnimiro ng'ali mu kulima. Olina ebizibu. Anoonya kabombe ebiso tagisiba gimuluma. Kamwaka luli yagenda muyingira mu mana kamwaka. Alina sitama wansi asafuka mu nnimiro. Sendi mukazi we kamwaka yamugenda mu mana. Ebizibu olina bingi oli ku TV omanyira Bobi Wine. Kale mumanyira mbwa mmwe. Sendi ku myaka gyo olya kimu oli ku Bobi Wine omanyira oli omulundi ogu gumu olundi omukoko n'enkoko gy'obosse ewaka bw'aba mukazi wagifumba omukama n'agisaamu ekifiico n'akisaako olwayi naye omanyire Bobi Wine ne King Sawo Banubian ndaba abavubuka abakozesa abibadde bakozesa rasita jeje myaka gyewandibadde otulamu sibanyomba omenyaamenya nsonga jeje myaka gyewandibadde otulamu omenyaamenya nsonga ebizibu ebiri mu kaluumu omwo n'ab'enfaana n'abakazi bakuba emiggo gwekenyini mukazi okwamwaka yamugenda mu mmana omumirira kimanyi bukinakukanoga n'omuzina bigula bambi alerimuka mu bikata bya lumonde obukoko bwonna bufudde bwe bwenta bikirina mu mukono obukoko bw'okufaafa we buki naye opinga nenze nkimanyi sainiza siri musiru eri gye mugenda eri oli omusajja yabatwala mu mayinja alina bizinesi y'okwasa kati amayinja gye mujja ssente mu makifu ye Bobi Wine naye temujja kisobola ate tubadde tukyali amunange ne zireeta Bebe Cool nga yeekookola TikTok ono teyefaananyizaako ne gundi yagamba nti bajjawo TikTok. The worst weapon that has been created ever in this world is called TikTok. That is the mass destruction weapon that was created, and surprisingly, not even any bright white person or any bright black person could anticipate the dangers of TikTok. TikTok is as Americans went to Iraq pretending to look for weapons of mass destruction, a Chinese man was in America creating the weapon of mass destruction. The weapon of mass destruction is called TikTok. By basic information, you know that information is power. And if you're an American, or if you're a European, or anyone who is in governments in Europe, you should have known that the only reason you took over the world was because information was only kept to you, by you. The second you chose to allow information to flow, now everyone has the information, so that means everyone has the power. So Traore has the power, Museveni has the power, an African in Luwero, in Gulu now knows, because we get information from you.
We now know the things. It's no longer like those days when you used to come and land and say, oh, all. I mean, there's two stations in the US. There's CNN and there's BBC. BBC is UK. There's what network is that? Which network is that? Naye nga tukyaliyo munnange olwaleero omwana mulenzi Tamale Mirundi Junior awapulande mulekwa ayungudde amaziga wabadde ayogera ku mwana mulenzi Shalom. Abantu bano baali ba mikwano nnyo naye kyonna ekyatuukawo bano essaawa ya kakati buli omu yeewerera munne, buli omu alayira munne obutamuziika. Baffe kiki kyo? That boy should be far from me. Junior, I read no kaba. That boy. Shalom Europe. Moja kusasula Europe. You will even regret even to mention my name. One day ojana kwejosa to even have mentioned my name. It's just time. But bani na chawo omwana oyo nebo mwogera kama ziga gampitamu Junior nga sitera kukaaba ne waliwo omuntu ebintu byakuyisaamu nga ye alaba it's a joke nga tamanyi kyoyitamu tasobola nakuteebereza kyeyakola how did it saagala mwana oyo Muvenako. Let me even leave him because I'll just spoil my day. Banenze nze ntereka abantu. Nze Katonda kyeyampa nsonyiwa. I forgive people. Ne waliwo nakuddako ku kamera oyo bwalifa siri muziika era oyo all for what? Ibyo nabyaki? Did I nakuba? Did I ever steal you? Nakuba. Just let me be. Kambe bagamba nti amaziga g'omusajja gava wala naye kyonna ekyaliwo in between those people simanyi nakumanya ekyo ekyagaana Kasuko kubanga oba ekyalemesa Kasuko kubanga agatta abantu bano nze naawe naye nga biwanvu. Ate nga tuvuddeko eyo munnange ye Honorable Theodore Ssekikubo abutuddwa era kitegerekese mbu ba SFC mbabadde agezaako kubanga oba oliawo wabaddeko ebibuuzo byabadde ayagala okubuuza pulezidenti w'eggwanga naye munnange gye bigweredde nga bamuwadde ebibye.
mwena mumumanyi aludde mu paalamenti naye munnange gye bigwiridde nga si birungi. Webale kubanga wekumidde ku NCK TV kugamba bugambye nti wobanga tona subscribinga kekadde subscribinga, ringing that notification bell, sharing, liking ebisigadde tukomona byo tova.